الله سبحانه وتعالى أتغامب ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر olw'okuba nti abantu baagadde nnyo okubeera nga bakuŋŋaanya takathur hiya jamu al-ashya kwe kuŋŋaanya ebintu mu buki mu bungi minha jamu al-amwal okuŋŋaanya ki esente jamu al-awlad okuŋŋaanya abaki abaana jamu al-ilm okuŋŋaanya okumanya jamu al-jah okuŋŋaanya ebiki ebitiibwa ati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba alhaakumu takathur olw'okuba abantu baagadde okubeera nga bakuŋŋaanya ebintu ebyo mu bungi bwabyo alhaahum bibalemesezza okukola bateekeddwa okukola ki okukola olw'okuba nti baagala okuŋŋaanya ssente mu bungi bwazo okuŋŋaanya ssente okwo kubalemesezza ma awjaba alaihim Allah byakola ki bibalagira okubeera nga bakola kyova olaba waliwo hadithi emu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba yaqul ibn adam mali mali omwana adamu agamba sente zange sente zange ekyo tekituva mu kamwa si bwe kiri bangi fenna we twogera tugamba sente zange emotoka zange zirimu emaali yange tuli fenna naye nabbi akubuuza ekibuuzo fahal min malika ya buna adam obanga omwana adamu olinayo emaali yonna gy'olina illa ma akalta fa afnaita okuggyako eyo gwe gyokoze otya gy'olidde neggwawo kutta omuntu onogera n'olya ekyennyanja eyo emaali yo eyeki aw labista fa ablaita oba akasaati koguze n'okamba n'okakutula bw'olaba nga esaati yonna gy'oguze etandise okuggyako layini wano nabadde wakeeyo omukyala nga nti owaayi ekkanzu nga ndala zikaddi nemuga zino zezaani zenkaddiiza nabbi muli owatugamba au tasaddaqta fa amdaita oba sente z'okutte mpulire omusiraamu oyo abadde abakubiza okukola ki okuwaayo sente si bwe kiri mulimu abantu nga tayagala kuta ng'awulira ekizibu okuwaayo 1000 mmeka pulidde 200 buli wiiki ezo zowaayo zezizo tusaba Allah tuwe okubitegeera